Candidates, like I have mentioned, is under military siege. I would say effectively under house arrest for a crime he has not been told, for a crime the party has not been told about. Clearly, you see that it is abuse of due process, that the state institutions, which ordinarily should be non-partisan, that is the police, the army, and even the electoral commission, have now been drawn into a partisan political contestation on the side of Museveni. As such, they are using the institutions, they are using the arms of the state, like the army, to curtail the movements, to curtail the operations of the opponents. And that simply explains why he's under house arrest, because he has not committed any crime, and his home is not a detention facility gazetted under the law. So if he has committed any crime, the ordinary course would be to have him arrested, arraigned in court. But as it is, he's at his home, but his home has been turned illegally into a detention facility. We also have received reports relating to some of our candidates, like the Honorable Goret Namuga, who were badly beaten by security forces in Zimbabwe. We have also received reports of assault against one of our candidates, Semakula Tamaguzi from Nakaseke, and others. So you see clearly that there is a very well scripted strategy of undermining the ability of the party to put up a mechanism of ensuring that the elections are not rigged. Okay, thank you. What kerede bulungi akakiko byokulonda. Twabadde tusuubira obuuma bwaffe bwetubadde twenyumirizaamu nnyo nti engeri okulonda kwatandise kikeererezi leka tuwongezeeyo ku ssaawa wadde okulonda kulina okukoma ssaawa 10 naye tugamba tuwongezeeyo ku ssaawa twongereyo essaawa emu kukomerekezebwe essaawa 11 era nsuubira nti oyo yenna munnayuganda ayabadde ayagala kulonda eyavudde waka asobodde okuweebwa obudde obumala n'alonda abakulembeze bayagala olunaku lwajjo. Era okuba nti mwavuddeyo kibola nti abantu batandise kulangirira nti egundi bannange kamumeze, egundi MP gundi kamumeze, ogundi yayiseemu, naffe wano tutandise okufuna ebintu ebivudde mu kulonda ku bwapulezidenti, era tusuubira nti olunaku lw'enkya zinagenda kuwera ssaawa 11 nga tumaze okulangirira ekyenkomerero ne tulangi ani agenda kubeera pulezidenti w'eggwanga emyaka 5 egijja. Kye yamwategedde omanyi kakati jjo olwabadde olunaku lw'okulonda essaawa tubadde tumanyi nti obuuma bugenda kukola, essaawa twagenze kwesanga mu ssaawa 3 ofuna repooti okuva eri bakubira essimu kuva e Karamoja, bakubira essimu kuva e Tororo, okubira essimu kuva e Kisoro, baga nti obuuma netugamba baana mumanyi netusalawo nga kakiiko netugamba mumanyi eddembe ly'abantu, obuyinza obw'abantu obuli mu ssemateeka egamba nti obuyinza bwonna buli mu bantu, ate abantu okukozesa obuyinza buno bwe banansalangawo ani mukulembeze oba bakulembeze baabwe. Olunaku olwaleero lunaku 15 abantu ba Uganda bwe balina kukozesa obuyinza buno, n'olwekyo obuyinza obwo busukkulumu teri kisobola obutaataganya, teri kisobola obuyimiriza. Tugende mu maaso tugambe nti kakati abantu balonde kusinzi nga bakozesa nga tweyambisa register eziri ku polling stations, kubanga register ye rekodi nkulu mu kulonda. Omuntu atali ku register tasobola kulonda, omuntu atali ku register tasobola kuteekebwa kukuuma kali. Ebiri kukuuma biva mu register. Naffe ne tugamba okulonda kulina okutambula, kulina okugenda mu maaso, kwe kukozesa register abantu bakozesa obulungi. Kakati ne tugamba ebyogenda butunagenda okunoonyereza nti obuuma butakola kivudde ku ki? Awo tugenda kuva ku mulamwa. Omulamwa kiki? Omulamwa guli nti abantu balindiridde okulonda kuno kumala emyaka 5, olunaku luno lwateekebwako ate luli mu ssemateeka. Tuteeke essira, amaanyi n'amagezi n'ebikozesebwa byonna kulaba nti obuyinza bw'abantu bukola ki? Buvuddeyo ne buweebwa ekitiibwa. Nolwekyo ekyo ky'okunoonyereza tugenda kikolako tumanye kiki, kubanga n'okulonda okujja kyemanyi tujja kuba twetaagisa kozesa obuuma obwo.
kubanga tuligenda tukozesa tweyambisa tekinologiya mpolampola naye kitukwatako kitukakatako nga kakiiko okumanya oba okutegeera obuuma buno obutakola mu bifo bimu kyavudde ku ki naye ku ssaawa eno essira tulitadde ku ki kulonda oyogera ki ku buvuyo bwabaddewo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo wali Butambala Nakasongola ebyo byabadde mu kulonda ku bapulezidenti oba mitendera gyonna okwategekeddwa kulonda kweggulo ebyo sibalimba mbadde sinabiwulizaako kubanga nze ndi wano njaganya nti okulonda kwabadde kw'emirembe ebitundu byonna naye bibanga bwe bibaddewo abakubye amasasi b'ebitongole by'okwerinda oba abantu ba bulijjo abalina omundu akutyo oba bakubye amasasi basinzidde ku ki kivudde ku ki kakati nze nkakakiiko sisobola kwogerera oba okuvumirira oba okuwagira ekyabaddewo nga sinamategeera embeera ebadde etya ereese ab'ebitongole byokwerinda okuba amasasi ereese abantu okulwanagana kivudde ku ki nga kakiiko kati sisobola kubyogerako naye okutwalira wamu tetwetaaga ebintu byakavuyo ebintu by'okubiba omusaayi ebintu by'okubagana ebintu by'amasasi mu kulonda kwaffe okulonda kulina kubeera kw'emirembe okulonda kulina kubeera nzikiriza oba sikkiriza nkuwagira oba sikuwagira ekyo nobwokuba essasi tekijja kukyusa omuntu kuwagira omuntu wataagala ibanda twasazizaamu okulonda lw'ensonga nti twagenze okwesanga nti ballot paper candidate omu nga taliiwo eyo yabadde ensobi yavudde eri bwe twakubira obululu ate yasunsulwamu bulungi mu mateeka erinnya lye ne bimukwatiko byonna bibadde birina okubeera ku ballot paper ate kiyembi ballot paper ebwekubibwa mu factory ne bazisiba bulungi zonna akakiiko bwe tuba tubifuna wano tetukkirizibwa okubikula akagunde ka paketi konna muli mu ballot box papers okubikula ka box ako mpaka ku polling station kubanga singa twakitegedde nga tetunaweereza ebintu ebyo ku polling station twandibadde tutegeeze eggwanga na constituency eyo ne tugamba nange enkeera temugenda ku polling station kubanga twazuudde ensobi mu mpapula zammwe singa twali tukkirizibwa okubikulako ne tulaba ballot paper eziri mu ntuufu oba si ntuufu naye maama tetukkirizwa n'olyoka n'omenyawo kapalo tekamu kati n'obasanga nti kasumuluddwa oba kamenyeddwa oba oleese bizibu mu kalulu kaffe ka Uganda kabeera kambiriganyi nga bwe mukimanyi Kiryandongo nti Kibanda North Kiryandongo district Ibanda municipality ensobi yabadde ya Simbo nti candidate ndowooza wa Naminigina oba independent Simbo gye bamuwadde si ye yalonda kyokekyo Kintu ekyo nkiwulidde wano kwemunujjoko nkuwulidde era olwedde nyayogeddemuko ne bannange n'abakugu baffe abakola ku byuma bya kalimagezi kubanga ekituleeta wano kiki lwaki tuyita ab'amawulire bonna lwaki tuyita ab'obuzaava bonna basobola lwaki tuyita n'abantu ab'enjawulo twagala kulaga ensi yonna biki ebivudde mu kulonda tetulina kyetukweka naye wabaawo nti mu ngeri gye tubiraga ate waliwo bagamba nti temuvuddeeyo bulungi ekyo tugenda kirongoosa tugenda kitunulamu tukirongoosa sofa ebitundu ebyakasini ebiri polling stations bagambye kusinza byensomye essaawa 3 mitwalo 20,200 ne musobe polling stations districts sinaako bungi obwa district ssaawa eno naye nga bwengambye tugenda kutandika obirambika tugenda kulaba engeri tunabitegeeza abantu nti results zetwakafuna ate bwe tufuna ziba tezivudde mu bitundu byonna bya district oyinza kusanga Kampala ng'eweerezaayo ku polling station bwe zibeera nga 10 baweerezaayo polling station nga 2 kati tulina okulaba tusobola bategeeza nti Kampala polling station zakaweereza twakafuna results za polling stations 10 oba 15 ekyo tugenda kulaba engeri kino tutegeeza abantu mbadde manyi bwe ziri naye ekyo tugenda kitereeza regulo tezabaddewo regulo zibaddewo tezibaddewo zabaddewo naye lwaliwo ndowooza zikola kabe badde yeebasa Chairman, waliwo bakandidates abamu abasibiddwa
We don't want to hide anything. The whole purpose why we invite all of you, we invite so many people from different backgrounds, different professions and so on, is to make sure our process is transparent. Banantegeeza nti abantu baffe babakutte chairman ba candidates babakutte teri anantegeeza tebabakutte kati ekyo ndowooza ab'ebitongole simanyi bwe bali bano ebitongole byokwerinda mwandibadde mubabuuza naye kati bano bemukutte mubakutidde ki babadde bamenya mayumba oba babadde babba nkoko z'abantu izo sina kyebyemanyiiko mwanyinaze sina Army and police are brought to polling stations and they just are given multiple ballot papers. They tick them and stuff them in the ballot boxes. We also witnessed massive arrests of our agents and confiscation of electoral materials, including appointment letters for agents. In places like Ruenzori, when our agents reported, they were told that there were already other agents for our presidential candidate. So certainly what we see is the determination of the Electoral Commission to repeat what it has been doing over the years. And I think particularly regarding the system that now we can confidently refer to as junk, is that the leadership of the Electoral Commission should be held accountable and even possibly prosecuted for causing financial loss to the country. And the only decent thing they should do is to apologize to the people of Uganda and resign for sinking billions of money in something that was junk. And we also believe that it was deliberately, the failure was deliberately occasioned by the Electoral Commission and whoever they are working with, because Electoral Commission in the weeks prior to the polling day carried out a demonstration on how that kit and was ready to work. But unfortunately at all the polling stations except where M7 voted from, the kits failed. So clearly indicating that this was not a technical glitch, but a deliberate effort to frustrate voters. We have also seen the military siege at the residence of our presidential candidate. As a result, he is not able to consult with his agents. He is not able to consult with the leadership of the party. Even regarding the results that were, the preliminary results that were announced by the Electoral Commission yesterday, the law requires the Electoral Commission to give political parties tally sheets at the district, which we are supposed to use to compare with what they are announcing, for us to be able to ascertain that what is being relayed at the National Tally Center is what has transpired at the district tally center. But we don't have that information. So Electoral Commission comes here in an opaque manner that lacks transparency and announces figures. It does not show where the figures are coming from, the particular polling stations, and therefore the agents of the candidates are not able to verify. Their presence here does not carry a lot of meaning in the absence of tally sheets and information from the different districts that they would rely on.